Ekibiina ki National Peasants Party ayise mu bannamateeka abo okutegeeza kkooti ensukkulumu nga bwalemereddwa okutambuza omusango gw'ebyokulonda gwe yateekayo nga wakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo ng'ayagala omusango guno akkirizibwe okuguggyayo. Kasibante alaze nga bwalemereddwa okufuna ensimbi eziyimirizaawo omusango omuli ez'okukebera obuuma obwaleetebwa akakiiko ak'ebyokulonda okweyambisibwa mu kulonda bumale bulema okukola mu kulonda kw'obwa pulezidenti. Era nga ne sapoti baganya okugimpa bagenda kunsaba bbiiri okulaba nga nnyimirizaawo application gye nabadde nsabye okukebera biometric machines. Nga biometric machines okuzikebera ku application gye nabadde nsabye ne baloya bange twetagise $1 million esukka mu $5 million eza America. $5 million eza dola kitegeeza sente nyingi. Nze ndi peasant. Ono ategeezezza nti bwe yaddukira mu kkooti okuwaaba yasubira ab'oludda oluvuganya abalala okumuyambako mu kutambuza omusango nti kyokka mpawo kye bakoze kumukwasizaako newankubadde agamba nti abatuukirira ku nsonga eno. Plans endala nyingi tetugenda okukozesa kubanga ekya kkooti nze nga Kasibante Robert owa National Peasant Party sijja kukisobola. Ekya kkooti nkigezezzaako naye abalala baganya okunnyamba. Simanyi oba abalala bakolera ani. Kasibante alaze ng'ensimbi ezeetaagisibwa bwe ziri 1000 ng'era mu kiseera kino agamba nti abadde yakasaasaanya obumbi obusoba mu 3 ekimuleetedde okwetundako ebibye ng'era agenze okulaba nga singa yeeyongera mu musango guno kigenda kumwetaagisa okubeera n'ensimbi obumbi obulala obusoba mu 4 z'atalina. Okuregisteringa omusango mu Supreme Court olina okuba nga olina ekitene nnyo $3 billion. Kubanga balooya esente ze bakozesa okufayiringa n'okunoonya obujulizi omusango guno twagutandika webback nga twakatandika campaigns to get evidence because we had most of the evidence naye tubadde tulina ze twetaaga. Kasibante kyokka asigadde akalambidde ku ky'okuwakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni kyokka ne yeetegula ekyokuba nti yamaze kuweebwa nsimbi okuggyayo omusango guno mu kkooti. Sente nti omuntu yafunye sente afaanana nga nze otatulaba bwe nsiiwuse. Kakati eyo eyinza okuba propaganda. Siyina wadde olwataano lwe nafunye era seegomba ku miitinga wa Museveni whatsoever. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka mu kwogera ku nsonga eno ategeezezza nti si baakuwakanya okusaba kwa Kasibante kuno ng'era agambye nti baakutuula okulaba oba banaamusaba okubaliyirira olw'obudde bw'abamalidde. Nga tugenda kuwulira kufuna nsala ya kkooti ku application yakolebwa petitioner naye we tuyingiddewo petitioner asabye eyawaaba omusango asabye nti omusango aguggyeyo. Kakati kkooti etulagidde tugende tweteeka okuddamu ensaba ye then batubuulire tunaddamu okubuulira. Ye munnamateeka w'akakiiko ak'ebyokulonda Mwesigwa Rukutana ategeezezza nti okuva ku ntandikwa yalaba ng'omusango guno gusaana kugobwa era nti Kasibante bw'aba aguggyayo ky'alina okukola. We happy because finally I think the petitioners have realized that our clients conducted the election in compliance with the laws and principles laid down in the law and the constitution. That's why we are happy. Abalamuzi nga basinziira mu yafeesi zaabwe balagidde abawawaabirwa okuli akakiiko ak'ebyokulonda ssaabawolereza wa gavumenti ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuteekamu okwanukula kwabwe ku kusaba kwa Kasibante n'oluvannyuma kkooti etuule okuwa ensala. Bino we bibeereddewo ng'olwaleero kkooti ebadde lwegenda okuwa ensala ku kusaba kwa Kasibante okuweebwa empapula kwe baagattira obululu n'okulagibwa engeri obululu buno ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga gye bwatuukangamu mu kifo ewaali eggattira ekkulu ery'akakiiko ak'ebyokulonda erweza awamu n'okukkirizibwa okwekenneenya obuuma bu BVVK obwagaana okukola ku lunaku lw'okulonda. Ono era yali asabye ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda Simon Byabakama okulabikako mu kkooti mu buntu basobole okumusoya ebibuuzo eby'enjawulo. Robert Kasibante ng'ayita mu bannamateeka abo okuli John Issa Abirye, Julius Galisonga ne Ivan Bowe mu mpaaba ye yasaba kkooti ensukkulumu esazeemu obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni ng'agamba nti ono teyawangula mu mazima na bwenkanya wakati mu kulaga ng'okulonda ku bwa Pulezidenti okwaliwo nga 15 omwezi oguwedde bwe kwalimu emivuyo emingi
omwali okubba obululu, ab'ebyokwerinda okutiisatiisa abalonzi n'okubatulugunya, ab'ebyokwerinda okwenyigira mu kulonda n'okutulugunya abamu ku baali beesimbyewo, ssaako n'obuuma obwagaana okukola awamu n'ensonga endala. Kinajjukirwa nti Pulezidenti Museveni yalangirirwa ku buwanguzi mu kulonda kw'omukulembeze w'eggwanga okwaliwo n'obululu obukadde 7,976,772, so nga yo Robert Kasibante yamalira mu kifo kya 6 mu lwokaano olwalimu abantu 8 n'obululu 3,340. Annette Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.